In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself. Uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Buli mukazi abagolodi abasajja amagezi gazze oyo golodi. Yes man. Zejo bambezinda nga oyina okubeerako atero gitumbule atero gitege atero subscribing Real Time with Mimi Executive Media. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akasubire buli omu ali bulungi. Shame manji adi erinnya lyange gwokoze otya? Bw'otuuka okuggyamu password obuwandiika leeta. Ate kiri ekisajja kyo kisaagala. Ina wasembayo wenjagala omukulu yankwate. So shame manji adi erinnya lyange. Okakwata wasembayo. Era njagala okubeera nga bwe munguleeko tiketi bannaye za Hijab Nation. Ngamba ku Shalom gundi. Ngamba ono gwe nani? Shalom agenda kugula table. Naye ngamba oli Katogo Collections. Family ye nina kwa buzibu. Bagazi Zubeida mukambwemu. Ate kyabula nagula tiketi azigule kati. Sio tukomerera ko nkomerere. Azigule Shalom 256. Banaye. Atachikola kati. Muri wala bana najendaga. Njaga sene muzimpe, njaga fulu magwa. Wegumyo sigale. Ennaku gwe wanoonyezaawa
naye wabula ne Emma otulekamu uko ne tukola obadde kubuuza ku mayende mayende afuukidde eggwanga ekizibu oliota gwe Manuel nze mwendi oliota blood bambuse ngambalabe nga beebuuza 0704 40 0060 kati awo toliddamu kuga nti yabulirawa ono Emma kyali waffe ono mukulu kuggwa ate yes 40 0060 ng'oli otya Manuel nkulaba na bulimu n'enkya nenga yanta yaterera onavuga emmotoka mpya nyigirako ejjeko Emma avuga emmotoka ekirala njagala miliyoni ezi simanyi kyenzaagaza gwe mpa ssente nze byengeno zikwamu tebikkwatako naye mpa ssente sikwagadde Manuel bamuyita Emma Carlos yasigaza kyakunyirira ebisigadde n'abireka yatuwa ttiimu ze ne tuzizimba ez'abaana abawala so ennaku z'omwezi nga 23 ffenna tweyiwe ku Thabani Center amasimu gendi saving omwezi guno amasimu gendi saving aganzizizaamu amaanyi nti abakyala kati ekintu mwakitegedde alhamdulillah mikwano gyange mwebale kumpagira abayimbi abampagidde bakyali bange abampagidde abagaga bange abantaddemu akasente okuli Print Creations Uganda oyo eya branding ze buli kimu kye mugenda okubaga mulaba nina Flory Flower nina Ecop Photography and Videography bagenda kubeera waawo ku kifaananyi nina Gibbs Bridal nina Mimi's Glamour Palace so buli ayagala sharia ya black gendo gijje ku Mimi's Glamour ate twayiye stock empya ddala okamala dress code yasalwawo emanyiddwa dress code ya black mukwano gwange ojja kuddayo for she iye abaami kanzu njeru in district nnyo bannange ndi serious mbakakasa kino njagala nkiddemu esharia ebeere ya black sifayo ya sente mmeka sifayo efaanana etya nenga black sharia ngamba sharia oba abaya nga ekintu owulira ddala naawe oli decent ng'omukyala abasajja ekkanzu ebeere enjeru shalomu abantu nja kugenda teeka ekifaananyi kya shalomu balage ekkanzu gye ntegeeza ne kasuku baali bambadde ekkanzu njeru n'entambi kyalumamu nnyo ku bantu ne temulina kyakkola abo bantu bange bakukiddo waliwo zubede ekiriyo bwe twambala kati ffe ba Wilson ekkanzu nga baga kakati abo bakafiri bali mu kanzu zaffe nonza abo bonna bwe mugamba nti sibasiramu mikwano gyange ate olunaku lulina dress code ate mbeetaaga tujja kubaawo nze ngenda kusiba n'ekyo ekyokumutwe 23 mujje munneeyungeko ate tubeere nga tu unveilinga beauty y'omukyala omusiraamu kanange nkuyitire ku bafamire yange njagala okuyita abaana bange mwenna abamukulu wange Abumbakali Zizinga wali eri ekamira eruki n'abamukulu wange Kijaala Haji bonna mujje Abiba Halima Zubeda Fatuma Shakira Shamim Najinda mwenna mujje ku lunaku olwo tuwagire oli musiraamu nkugambye waffe tetuboola tulina abajehova tulina abadiventi nze ndi mukomole omuwirisoni erinnya lyo ggwanidda wirisoni ery'ekiyisiraamu Zubairi kubanga bakulu bange basalaamu ffe jjajjaffe yagamba buli mwana kasaasigala nga Stenson agenda ku Katonda saba eddiini yonna naye nga Stenson ugamba nti ani Allah kasoogambe essabo awo mu famire yaffe nga baggoba naye kasoga Katonda oba oyisewo it's fine era ngenda kwesala ebyekiwalabu mwala wange yabimpereza Christina kanzu njiina naye bampadde otugato twa open tunaakola tugenda ku kanzu twetugendako si musonso sitagala ate guno gwe basiba so Christine webale nnyo kubanga wagulidde daddy ekanzu nedalindako waliwo gye njagala gundi asibe oli omuyaye eno gye basiba muno nkutu ndoobe ate nkutu yaki naye mba nyambadde bya Kiisiraamu mbadde ajafuna akapale oba oteekemu sweta panti enkutu eyinza oggwa togimanyi gisiba tojja ginyweza kale nenga nsanyusa so Rachel Autoparts awe wakiseka agenda ofune spare omulungi go wenna gwoyagala ate obeere nga tebakufera spare akuwerako ne makanika asobola okubeera nga ate addabiriza Shalom emmotoka yange mwali mugigula layisi nyombwa gwe bakuwadde ku sente saagala nze kummanyiira nina emmotoka gye njagala okuleeta empya naye Shalom mu Ejabu Nation ate mwampaddeyo ekiri awo
nkoze nkola ekituufu yes ate n'abagagga bange banjagala n'abamerika bange banteekamu ssente ate weebale kuzimba abantu kati abamerika bo waliwo ekintu kyenjagala obagambe kyengenda obakolera abali eyo nga mutya abantu eno bazimbira n'okubanyaga n'okutuuka kuno babatemule abantu batiira ddala bakwano bange abo bababba nedda nina kampani gyengenda obbawa bagiyita Villa Velos wali ebwe bajja you come and buy enju ewedde ne weebaka bwebasi naye ataweza dola mutwalo gumu bbiri kwambuka ku ebiri totagala Villa Velos awebwe bajja gumu bbiri dola mutwalo gumu 12,000 paka ku dola emitwalo 12 paka ku mitwalo 2 dola emitwalo 12 kyali wange jamu kutwalira mwogere munamugesha mimu ajja kutunda enju zino jamu kutwalira ampita mpe ku ssente kanindo male hijabu lwaki tampise kati nga sponsoring ne hijab nation n'abaawo ne bali abantu n'abanyonyola n'afuna n'omudaala bwe tuva kweno sho tonzikiriza kubuka wali nga sikubye simu mwogere ebyo byenjagalira ddala abagagga b'abantu kati nkwata bakwatire temufaayo mu hijab nation bweggwamba ate abagagga bino by'abaluganda kati katoogo gwe Shalamu gamba katoogo anguleko tiketi gwe gamba maama wo w'emifaliso gwe Sane nyoko w'emifaliso mugamba anguleko tiketi naye bw'ataakudde muntu nawe emifaliso n'enneeti nyoko wa hijabu so ndina omukulu Mayende quick reporter anyiza abakyala lwaki otunya abakyala ate munanga abamu mbasanyusa waliwo b'osanyusa naye abasinga abakyala bensanyusa bakwano nsanyusa Honorable Munyagwa Mubaraka ng'akukutta amavumba asapate tewali amuganyi abadde abulidde nga teri amumanyi kati bantu bannyo bagenda kunzirirako si yekka n'omulayira gwe nalabye nga kati waliwo kana akasajja akambala akakofiira anti babadde yakumanyi kati n'enkuzza mwogere byonna bye mwagala naye kye sigenda kuvaako siva kuleeni nze nkyagamba nti omusajja ku ntikko omusajja alina okudda ku rutusize omusajja alina okweyisa ng'omusajja lwakuba Shamimu Zubeda abantu abamu bafuniddemu ebizibu mu bino omukyalo omu yanoonyeza nankubira njagadde okubulyako ku bintu ebyapeninze okuva lwe mbadde naawe ku show zino omukyalo omu yanoonyeza nankubira naga Mwami Mayende njagala kulaba ne mmanya ajjidde mu busungu ne mugaa kiki naga njagala kulaba mu buntu ko nze sooko kinnyonnyola ondabe mu buntu nambuulirako nti nze mpagira abasajja okukuŋŋaanya abaana babe bonna babaleeta awaka naye ye y'omu ku bantu abatulugunyizibwa okuŋŋaanya kw'abaana awaka konze haawu n'alumpa namuwadde obudde n'alumpa neŋŋendayo ne tumiitinga n'aŋŋamba kino abasajja kati mwe bensookerako bw'oba oneemwankula ng'onookwana akantu ebbali ng'onoogatiriza ku mukyalawo gattako ekisinga mukyalawo bannange mbakkiriza mukole kino kyesiita kwenda abakyala kye bayita okwenda mwagala abakazi ebibweru w'obufumbo bwammwe naye ng'asinga ku muki omwami ono yakola ensobi bakolerawo wansi mu tawuni omukyala alina edduuka awo samweya n'omwami aliina wano n'akwana akantu buno bumutambuza mmere booda z'emmere mbukuba kalina structure ebyo bye tubeerawo ng'abasajja ntunamunoga itebo kati n'akayisaamu eggaali ate ye eggaali mbi abasajja mwenna bw'oba onooli akampwankimpanki oba kamukene kimanye nti olwo lubuto fast todda namma olwo luki obwo tebutera kusiiga bulwadde naye bw'obufunirawo embuto obwo bukandyemu nsimanyi neetaasizeewo buli fatayiro nnyo nnyo musajja ng'akatagaliramu nga kalubeera omukazi mbwe yalabanga kamucunya tekagala muleetera mmere kagamba nze ogenza okuntuma nga abala bantu bedda biki n'atabitegeera kyokka ng'omwami yasasula emmere n'asalawo ali awalala abantu abamu ne bamugamba nti naye nze nga bwe ndaba wandi batolya ku muntu oyo mmere n'atakitwala ng'ekikulu akabuto ne kagenda mu maaso akabuto konna akalaba nga talowooza nti nno himself ayinza okutagalira mu kantu ako mbu ne bimala ne bimanyika awo nagasaasaanye n'akigumira ne bakiyitamu ngera wabafumbo ne kimukosa naye n'akireka n'alowooza n'okukyusa edduuka agenda awala abantu bamugamba nti bakasitomazi bo bakumanyiddewa gwe gumira wano ekyo kireke byansi abasajja babikola ne ku bakozi which is not good abasajja sibakkiriza kutagalira mu bakozi sibakkiriza kutagalira ku muto wa mukyalawo wabula mukulu wa mukyalawo it's okay nesenga wa mukyalawo it's fine naye it's not fine ku muto wa mukyalawo ne ku mukozi mukulu wa mukyalawo it's very fine
mukulu wange okimanyi asigala muganda wange. Kimanyi. Nekyo tekijja ku affecting nga bekikosa ku muto wo. Abasajja mutujoze. Si kujoga. Ngamba ng'olemereddwa tulemerwa bulemerwa ffe okutuuka okukola ebyo naye tuba tetukigenderedde. Niye tulemerwa n'ekyokubi mwina namwe abakyala temutera okugamba nti okutagala eyo n'ebweru ozunga ezo ndeetera agalwadde oyagala omuntu wange so oluusi tubikola lwekyo. So Mayende ozze ng'oyagala kunnyonnyola ng'onnyonnyola ebyekisiru. Ekyo kiwedde kati kankuze ku kiri omukyala ng'aguma ng'akantu kagenda maaso nga n'okuzaala kazaala nga babitegeera nti mwana waabwe akantu ng'akimanya bulungi nga babiyitamu era byokka tebibulawo n'obulumi obwo mu maka n'okwekuba akagongo. Mbu ekiseera nga kituuka ng'omwana awezezza emyaka 4 omwami ng'agamba ayagala abaana be basomere wamu mu ssomero lyerimu. Yes. Ajja ku kantu kali mwana ng'amuleeta akemmere ng'amuleeta waka. Mukazi ono mubaajuwinga nnyo naye paka abantu bwe baamubulira ab'omukyala ne bamubuulirira nti it's better n'aba wano n'owona ssente ze ziweerezebwa eyo. N'akitegeera n'amuleka. Naye omukazi agamba nti omwana mu myaka 4 gyokka mukyunyiza n'okusinga mujjawe bwe yandimuti omwana gwe baaleeta. Yes. Era yabadde ensonga engaga nti gw'otugamba abasajja tubaleke bakuŋŋaanye abaana naye nze yali aleseeko ne bamundeetera nze ndabye ku side effect yakyo nenjimubuuza n'aga nti omwana kati alina emyaka 8 aboono omukyala omukulu tabeerawo yawa ku kisulo abato weebali mbu naye omwana mistreatinga banne nga bw'okiwulira abakuba abasuna amatu nnyindo abavuma ayonoona engoye zaabwe to an extent of kuzisalaasala. Lwaki amuddiza nnyina? Nkyakujjira kati buli lwakyogerako ekyo kyennyini ky'oyogera ng'omwami amugamba saabaana bange tebakulira wa bweru bakulira wamu. N'ekyokubiri bw'oŋŋamba nti mumuddize omuntu oli ambeerako ng'asontera ssente buli kaseera atajja kundeetera ekikemo bino bye muwoza tozaalayo kaana yasooka kubanga amusaba of course bye yamulabako oli akyabiina era kafiga akyakayina kati buli bwe basembera boogere era ajja zaala aleeta ennono omulala yamwenenya mukwana ajja zaala yakenenya tayogera nako ba ku ebyo ajja zaane mu mulala omusajja yenna kasita omukkirizo leeta omwana asooka obanga amugambye genda oyende nga bondeetera nze ndi wakkuza baana bo tiba tetwenze Sebo Mayende nze kankubuleko ekyo nkimanyi lw'omukkiriza era nze omusajja yenna bw'ozaala ebbali w'obufumbo bwaffe omwana mulekeeyo eyo anti tebagenda kumanyagana bonding okumanyagana kubeerayo mu bika linda okumanyagana kulituuka obatwale eyo obalage nti ono muganda wo naawe ono muganda wo weekend oba n'abaana bo batwale ofune ne bali eri obatwale bamanyagana obanga obazzi okoze bulungi munnange saaga ako kamanyiiro mbonga omukyala mayembero nabikole ntotekamu kamanyiiro akyunyiza mbu abaana baawakali kyo n'akimala nomuli okusala engoye zaabwe empisa za nnyina okubalyako emmere kati n'abakyunya ne ku ssomero n'abulira n'abalala be batali baganda be n'abulira n'abasomesa bwayisibwa obulyawaka nnyina ku myaka 8 omukyala n'aga kati nze tofaayo ŋŋenda mupaakingira bulungi buli kyobera kyoyagala nkuyambe nkukwatireko nvuge na mmotoka yange tutwalire omukyala omwana kuba waakolera tumanyiiwo tumumukwase ku makya tumugambe tumukuwadde bulungi nga bwe twamusaba naye ntaasa omwami yalemeddeko naye omukazi agamba kati ye kaanobe aviire ki genda maama omwana afumbe ne kitaawe omwana mumulekera awo ne kitaawe batokose ettoke babo taata n'abanga acyankala namo yakubye bubi omwana nnyo nno mu kumukuba ennyo omwana yagenze n'abibulira omusomesa omwe yakubidde nnyina n'amulumba ku mulimu gw'omwana ngo baakutamye temumuttiraawo tuviire gw'atayagalawo mbu n'ekyo yakimugambye gwawulya nga tosobola baana tuviire ono ow'emmere yes yagambye nnyini mukyala yambuuza kati Mayende oyagala tukole ki akamanyiiro kaviira ddala ku musajja kyatusa kiseera ne kinnumamu ate abakazi nsiiba nti bagamba Mayende olunaku lw'okkiriza omwana w'omusajja gwe yazadde ebweru si buli omuntu mubi mukwano oba mubi oba si mubi nnyina w'omwana oyo akyali mulamu Mayende anti nze saagala kuddamu kusisinkana na mukazi oli tonjasamirako gamwago kwata omwana w'omukulize ewa nnyina ewa mange ewa maama we anti waliyo omusajja nze ebyo si bisa byange omusajja ajja kugenda ku mwana wange omugagga wange gyebaleko omugagga wange nanyini woteeri eno gyebaleko katumale wano tujje tulye nange gye oli bulungi mugagga wange amiina buli woba omulamu mba mulamu naye olinayo ki nga bimusatu egamba etya food platis badde nkubuzeeko nga nina gye ndi eyo naye wendi kati nzijjayoko ndye ku mmere
wali omugagga banna katumale wano omugagga leero ngenda kulya ku food platters banna ndowooza ne bwe tukomana tugende tulye ndeka mmere kumere mekumalamu naawe nze ku mmere ntamu egenda okumala efulume nsooka ne tugiri ekyo ne kivaawo ayende bannange kati munaye omukyala muyambe ziri mu ttaano tujja omukyala muyambe Zubeda kyekindeese wano muyambe what shall she do now omukyala bino wammanga mukwano omusajja oyo bwe yali akukwana yakukwana wekka era byonna bye mwayogera mwali bameka n'amaka bagayina babiri munnange ng'omuntu wenna ng'oggyeko nti abantu bano wetwegatta nabo mbu tufuuka bameka babiri olina principles zo ng'omuntu buli bw'owulira omuntu yenna ayagala okuba ng'akyankalanya mental health yo because kikulu abaana baabo njagala nzijemu oli gwe baleeta obulezi bambi waliwo kano kankakuwe kato omuto asoma nursery baatuuse omuga nti omwana agenda kudizibwayo mu middle olw'ensonga obwongo bwe ennaku zino butalaze alina okukosebwa ate ng'ono ye effect omuntu yenna nga acunya mental health yo taba munno kuba abayagala kusuula ddalu because buli mental health yo bwekyankalana omuntu olwala oba tokyalina kyoyinza kukola kiddako kati abaana baabo baagala maama mulamu baagala maama ali soba baagala maama ategeera omusajja baba takyalaba valiyo nga valiyo alaba ya mwana we gwe yazaala mu mukyalo oli omulala saagala muyita musege because the moment we yamugendako ye yamulabanga mukyala bw'abanga obwongo bwe kati obwa mwana ono ngera tasobola kumuggyawo n'olunaku lwe wakkiriza oyo omwana yali nsobi nze mbabulya yali azaala muzaale ng'omukazi simpisambi naye omwami anti yayogera simpisambi oba omusajja nkwagala ntya oba ntya omwana we yenna gw'oliba ozadde mu mukyalo omulala nsaba maama wamukuze nga bwe nkuzizza abange nga sibawadde muntu yenna bakuza kasokkiriza nti abaana bo basinkaneko n'oli samwera gwe nga kitaabwe gwe omulimu gwe gwagatta baana bo ebyo bye binkwatako naye abange baba nange n'abakazi abaabe weebaseeko babeere n'abaana baabwe mu sekisi wammwe saaliyo gyemwewoomerwa saaliyo mmwe ne mufuna results zammwe nya maama w'omwana ono ali eri anywa asula yeebase nze nsule nga ntunula omwana wo lwalwala nsule nga ntunula omwana wo ng'akuba abaana bange munnange mba sijja kusobola so omukyala munnange njagala okukutegeeza obulamu bwo kikulu obulamu bw'abaana bo kikulu essanyu ly'abaana bo kikulu bwe baba tebakyakulaba mu value nga n'omujja walina amaanyi agayimuka n'akugamba gwakooyeewo vaawo baviire agende abakazi muyiga okuyimuka muviire abasajja naye ate amaka agakoleredde ogabeezaawo tukola era tuddamu ne tukola lwaki omwana si kisemba nnyo kuba si kintu kyakubanga omusajja tali ready kuggyawo mwana we mbu waliwo ne lwe yajja n'asanga munne ng'alya mmere n'amugamba lyako n'asamba eri esowaani mbu ye talya nambwa nanti olaba omukazi mujja mmuleetera okukola omwana ekikyamu naye nga yakaabye no nokaaba mumukase okutuuka ku eyo point musajja gwe bw'oba olaba programu eno nkusaba ne bw'oba amagezi g'olina matono gakomewo ku luno nedda akozesa ago amatono gw'alina okutegeera nti nno mukyala we agezezzaako okustomakinga ekimala muleme kutuusa abakazi ku point ekola mwana kikyamu mugambe nti step mother yamukola kino waliwo ne kasenario ke yaŋŋambye nti olumu maama oyo yamukubanga bwogane naye omwana ono kamukwatemuuko because yamulina ali mumukuza nyina ali eri agenda mu toyi n'apama mu mirembe mbu bwe yadda ku balukoni emanju nga maidi ayoza n'amugamba naye bwe ndikula ngenda kuyingira amagye nkomewo wano ku myaka 8 kati omwana alina omutima guvaawa either gulina okuba kuvaawa nnyina okitegeera naye nze nalowoozaamu Zube nti oba omwana ono kuba nze nkigendedde abaana abatera okwekola ebintu ebitali bya kintu kiramu tibaba ba famire eyo oba omwana ono si wa mwami oyo saagala mmanya mukyala munnange omwana we baba baganya omugjawo gwe vaawo abakazi njagala obayigiriza ebintu mubeere n'ekiddako buli ssaawa bwe nabagamba ano nti nze mufumbo mba mu transit nga mmanye essaawa yonna wano ntema nabagamba nze sisobola kuba nga sisobola zimbayo kayumba kange wennobera ekyo kinobero kyo kirina okubaayo ekinobero kyange kirina okubaayo nga buli wempulira nti nno gwonkooye nga nkuviira buli wonneetaaga nkomyawo ekyo kyekibuliriro kyange buli wemba muwalange naŋŋamba nti agina omusajja gwagenda okyaza nsooka mubuuza wagula plot olina okubayo n'emizigo gyekinobero kyo olina okuba woonobera because kati omukazi omulaba ali awo awoza nabikolera ogenda ggwe eddalu abaana wuuyo bamuzza mu kirasi nze nga bazza omwana wange mu kirasi bandeetera omwana atali wange oyo omwana tabawuwo mukwano gwange omwana wa musajja because nze abalekera amaka bwe tuba tetugenda bajjako bwenzi bwammwe sitwenda kuzaala
wabweru wabufumbo bwammwe nga bwe mukyogera. Buli mukazi gwe bazaddemu omwana beera n'obuvunaanyizibwa bw'omwana wo. Okay. Mutuusizza abakazi ku extent ekola abaana ebintu netandika okugamba mukazi gwe lwaki wakola ekyo. Naye kati laba omukazi oyo scenario gy'alimu. Nze piece of advice gye nyina eri omwami. Laba omukazi scenario gy'alimu. Gwe wanyumiza mukyalawo nga bwe wabikola n'akantu kamujooga nze ekisooka mu bulamu omukazi oyo nze kubanza Shamimu abe sisobola kukkiriza. Nze Zube mu bulamu bwange nga nkukwana kino nkigambirawo. Tonyumya na lunaku na lumu ku mukazi wange n'ekintu n'eki. N'ennamba etovunaanyizibwa kugimanya. Once you kujoga hano omulumba n'omwatakinga mu kintu kyonna nja kulaga mayendo. Nze n'omusajja wange namugamba oli waddembe okukola byonna byoyagala gye siri. Naye abantu bo tebama mukazi akakantuko kokwanya emabbali tayina lukusa yadde lunkubira simu nammanyiira. Andi akugamba kubanza sijja muddamu akamanyiiro ntegera gye kavudde kubwo wenyini. Nze mba nabenyumya ya. Nzija wuwo. Nonkola otya? Ne tugendana. Nze sinabimunyumiza omusegege gumanje gwabijje. Obuntu bwo bwonna obw'ebbali obwo bw'olya. Sibugambako kubikwatako. Bwe muba muli eyo nga mukola ebintu byammwe by'ekisiru emumbozi zammwe akebere simu yange n'akugyamu. Mukasako kammwako. Ffe tuli bagwaga tuteekako my wife. Munzijeemu. N'akulaba n'aseera. Era bw'oba obakwana bawooninge mukazi wange agwamu ku ddalu. Nti embalwa yange temugitambala. Mumuleke oyo agwamu ku ddalu. Ajja bawe bimwetaaga. So nze sikuza mwana wa mujja wange. Kati nze nina piece of advice wa mirembe kubaba abakazi bamanyira ne waba omukuliza omwana bulungi awoza omwana we bwatalabika bulungi omwana tebamusaza enjala omwana beera n'omwana wo. Kaakati no wayiwo ne scenario gye yaŋŋambye nti ekyasinga omunyiiza yagenda ku ssomero ly'omwana gy'ataamusaba wadde egonde gy'ataamusabira kifo n'abuuza ebikwata ku mwana n'atuuka n'okubuuza ebikwata ku bali ababiri. Omukazi kyagandi nakyo kyanneeraliikiriza kati waliwo ekirala olugoye lw'omwana we olukyali lwamu lwabuze. Tategeera why. Nja mukwasa kubeera ngambe nti ojja kumpa kuzobe. Nedda nnyo busaawo tabule maka gaaba. Kati agamba n'okweraliikirira olugoye lw'omwana we lwabulidde ku ye media agamba namulaba oyo balupakira mu nsawo. Era n'omusajja. So njagala kwogera na mwami. N'omusajja mufunamu. Yogerako ne mister. Yogera naye wano ku mufunamu. Tusooka ne tumuwa tubeera ne process zaffe nnya. Twogera naawe mu mirembe. Yes. Ne tuddamu ne tukuweereza ne tuddamu ne tukubira essimu ey'okubiri nga ya mirembe. Omulundi ogwokusatu tubeera tukuleeta nga tulina kansula okukakasa ki kye tukugamba. N'engeri gye kiri mu kwafekitinga mukyala munnaffe. N'abaana bano. Era ne tulowooza nti ojja kitegeera bwe kigaana gundi ey'okuneba y'abayaaye. Tubakuwa ne batuulamu naawe essekendi asatu. Eyo tukakasa tosobola kibuuka nga era totegeera. Abawala basatu nga yonna miyayu ne ginsalako. Si bawala. Tuba n'abavubuka baffe bakutuuza bo ne bakunnyonnyola ensonga nga bw'eri. Era ne bakulaga nti munnange babosi baffe bagamba bati mukyala munnaabwe akosebwa. Wabula ebyaffe tebiriiko kuteesa omwana aveewo. Atambule? Olwo timutabudde amaka? Kugambe ntujja munobesa. Anti mayendo olwobanjogeddeko nze nga tabudde. Akakasajja. Omukazi yeetaaga mental health, yeetaaga okubanga mulamu. Mbadde nina piece of advice eri omwami. Mukwano gwange. Nze mbyogera wano musajja ate. Naye saagala ate musajja ate. Byogera wano. Nakugamba ejjenda yammwe abategeera batono. Saagala muyitewo. Kati tegeera butegeezi. Toyinza kuba mwenzi musiru. Gwe waleeta omwana. N'ekisooka wali mwenzi musiru okwenda ku muliraano. Omwenzi omugezi yenna ayenda wala. Omwenzi omusiru ayenda ku Kulia ku lusebenju kagenda kumanyirira omuntu wo. Kaakati ekyokubiri omwana ono musitula omutwala eri nnyoko. Mutwala eri nnyoko wo oba sisita wo. Omwana bamuwe nnyina amwekulize oba omusajja yataaga tayagala kusisinkana kakazi kaliigwa mulundi mulala. Talina banganda ze, talina baganda be, talina nnyina. Aleka bamugobya omuyayu gw'omwana. Mukwano kati tayasamira mukazi, tayasamira mukazi. Oba ekirala ky'oba okola twala omwana ku DNA. Nsaba mukazi ompe ennamba ye. Ng'olabika ng'agenda ottabula. Mpa ku nnamba ye. Kikulumye nga gw'obirimu. Naalongo tulinayo omusango eno. Naalongo Lewis. Tulina omusango okukwasaganya. Neera mwembi. Kaakati n'omwami omulala yandeeseeko paka wano ku National Theatre. Ate naye ampadde ekikye. Naye ate kiri ky'oyogedde akiŋŋambye yakikola. Abaana be alina abaana kati baweze 8. Babiri bokka be batali baabwe be balinga abali ebweru w'abakyala babiri. Naye yaŋŋambye kyakola. Ku lunaku lw'okuba kima ku ssomero bonna y'abakolekitinga ne batambulira mu mmotoka emu n'abaleeta mu kibuga ne bali ekintu kye baagala
n'abazaayo buli omu wa maama we. Simuyinaako buzibu. Naye buli luwummula bonna balina okusinkana ewa jjajja for 3 days abatwala ku Friday n'abakimayo ku Sunday evening. Ne babondingira eyo. Ekyo nakyo nkyagadde abasajja abasobola okukikola. Kati waliwo kampadde nange nkaguze. Agambye ekyakola kati ali mu kuzimba enju mu kyalo mu kifo kye kyamuweebwa ku mugabo gwe. Ng'enju eyo egenda kuba nju y'abaana be 8. Kati enju eyo omukyala ayagala okugendayo ku olwo n'abaana bonna ng'one controllingirayo. Nina haja akikola. Nina haja akikola ali awo ali mugagga saa mwogera linnya. Ali awo abuli mukyala ayina amakaanyizo. Ayina ennyumba awo entebe. Likuŋŋaanyizo ly'abaana be. Ly'abaana. Which is good. Nkyagadde. Bw'oba olina ssente ng'osobola okukikola. It is okay. Ne bakuŋŋaanireyo obuyisayisa n'obulabire gwe nga taata. Abeerayo taata abeera n'abaana be. Oba aleeseyo mwannyina oba jjajja ne balabirira. Ekyo nakyo nkiguze. So naye ate naye ampadde akakeeyi. Nange Mayende watugambye okusajjalaata. Era nasiriwadde mbu nenze mugati wasiriwadde wageziwadde. Yasiriwadde alina abakyala 2 era buli omu alina amaka. Naye babadde tewaliwo yali azadde shi nga bonna bazaala bahi. Kati ku mulimu eyo akaana katule kamuyimirira bulungi ne mukisa ndigumukwata n'akafunamu shi. Mukusanyuka ennyo olw'okuzaala shi. Over excitement yamututte n'abibulira mukyala muto. Yali yakitinze nnyo n'okusinga mukyala mukulu. Ng'agamba addizibwako atya kannanga Mayende. Kati omuto yateeka okunvuna namuzaako ntya nga munne teyanvunaana. Mu lubeerera abo abakazi abookubiri abo bakusatu baba n'akajanja kanyi naye kinjagala kibawe nnyo ekyokuyiga. Nti obulumi obwowulira ne munno wasangayo yasooka bwe yawulira. Kati yeegumye. Tuuza wansi akajanja. Omuleke wajja omanyi olina okuddizibwako. Wajja naawe ogamba nze ni namba 2. Nze muto. Nze siina nnyo kyenkwagaza tubula ofumbe mu bufumbo bwo. Nze omusajja siina nnyo gye mmutwala. Bwe bataddewo omuto. Noona azadde omuwala talina gy'amutwala so tuuza wansi akajanja. Nze musajja muwadde advice ne muga. Mbamanyiiko kimaba abakyala abookubiri tebaagala bazzaako. Kyokka nga bo baddizibwa ku mulala ne bakiraba nga kiri veeroke. Akamanyiira akabali. So ezo ze scenario endala eriwo ate ya musajja agamba ye bamwozesa engoye ye yeegololera naye ekiviiriddeko ekyo kyekiyokwagala okuwasa akakazi akamu kyembagaana wano enkya n'eggulo. Kitereeze yawasa omukyalo omu ne bazaala abaana bakuze basomye abalala balina ku university naye omukazi n'abaana bamukutte bamusibye emigwa bati mu maka ge. Okuba nti takyakola kintu nekya olw'okubanga nti omukyala bwe yamugoba manyi otugobawo nga myaka gigenderedde n'afuna omuntu eyo tamuzaddeemu na mwana naye n'amwagalire tamuleese. Ayina n'amayumba ge g'asolooza ge yali ategese mu bukadde mwali gy'akasente baagawambye tebamukkiriza kusolooza abaana n'ennyabo tebamukkiriza kusolooza at all. Kati agamba mu bukulu eno takyalina wadde waddukira okufunayo ka mutwalo kuba yali tayalingibwa bamulitayaringisa ku takyakola naye tebakyamwoleza tebakyamugololera abyekololera namulabye nako nga yeegololera nomanyi nga yeeyoleza nanga bwenzimala ate neegololera n'ennyambala naye ne banyweyo ka kiraabu kamusiinaamu 10,000 kyokka nyina ebizimbe byange wenyina okusolooza naye omukazi n'abaana baŋŋaano bisemberera wadde biriraana n'awaka wano olumu bagamba bw'aba asobodde alye oba tosobodde gireke mbu bamanyi n'omugamba ku Sande ifu yukuwumpugumange essaawa ez'okulya zituuse wano tewali ajja kukuterekera. Bwe yali tannakaddiwa tannatuuka we yali yeeyisa atya ddamu omubuuza akubuulire mazima. Alabika bulungi ate wabaweeredde paka university. Scenario gyaba gy'olina njirina ku bakazi abasajja abawera mu 2 nga bwe baakaddiwa bakyala baabwe psychologically balimu bakola ki batokyalinga naye nga bw'otuuza omukazi n'oyogera naye n'omugamba maama lwaki okikola lwaki okinya omusajja ono mwenna abeetaaga essaawa zino wasinga obbeetaaga n'agamba muveeko oyo yankubanga emiggo ng'akyalina amaanyi n'ensirika essaawa zino nagaana okuvaawo essaawa zino aneetaaga nnyo naye nange muddiza kati kyenkugambako oyo ddamu obuwulirize oba ku kyalo oba mikwano gye abaali bamumanyi bwe yali yakawasa omukazi oyo yali yeeyisa ne teyayenda ebyo byonna sobiyitamu teyayenda lwaki gwe omuwolereza ddamu obuuze lwaki bamuyisa bwe batyo so okisemba bamukyunye at that age someone is 75 bamukozesa ebyo kubanga babi kutuuka awo n'abaana nga babi bonna era abaana baba babi mubaamu omwana ategeera naddala kisinza okundama be baana zaana mweziwala mwekwata ne bannyammwe obujja bwonna ne mulyoka mubuzza ku taata. Taata yakola ki? Buuza taata kye yakola nga tonna bamuwolereza. Kati nze njakuwolereza. Yabakola ki okutuuka okubanga bamuyisa bwe batyo. Njagala nno okulabula basajja.
tokola kintu buli kintu kyokoze n'okiwulira omukazi n'abaana senga wakola apartments eziri awalala babulojjo bakibwosirikidde nga tebabumanyi kati senga oli eri gyokama naye katokwa byonna wabibalaga atakyalina maanyi gatambulaga afuna agagenda okufuna kirabu yennya nga talinamu addeyo akola ebirala bino abanye nti byafa by'abaana na mukyala abadde amwegadangako nga mmalamu insulini ng'alowooza ki Nizubeda okimanyi nti nno omwoyo gw'obuntu gukuweddemu omuntu akuza ayagala kuwummula agenda wummulira tafaayo ng'asanyuka kati awummule ng'anyigirizibwa ati stress gye bamutadde kajja wummula okiraba kiryoke kiryoke osobola okikola ku mukaddewo ayina okuba ayina kye yabakola anti tetwagala kinonooza nabo balina ayina okuba ayina kye yabakola nga bamutereka gwe tosoma saala egamba nti nno weetondere wamma abaana bo n'omukyala gw'amazima ogamanyi lwaki bakukinya bwe batyo ddayo beetondere nti kikikubibye nze ku bintu byawe bye nakola ne ku maka gange neetonde tubikola ffekka nze nabagamba ebyo sibyagala ebintu lwaki olowooza nti yabikola yekka kubanga yasobola okukola yekka kati agenda abitunde kale bamukkiriza bamuganya wadde okulira n'emizigo ebibye sya ebibye lwaki babimugana nga ne bwayitayo buyisi ne bagamba nti dadi yayiseko wano wadde n'alaba zitoyizo kamuga wabadde okola ki ku mizigo tewaliwe babimugaana addeyo yeetondere omukazi n'abaana nze ngamba kyebakola si kirungi abaana buno obudde buba bwakubudaabuda taata akaddiwe nga musanyufu so si bwamucunya anti ne bw'aba ayina kye yabakola basonyiwe bayibuli tetugamba okusonyiwa ekiriyo bataata mulekerawo okuyisa obubi abaana bammwe nga bayibuli tugisoma nkya naggulo ngetugamba tusonyiweko olunaku waffe nga naffe bwe tusonyiwa batukola ki nze kankubulyeko olaba kagattono omukulu omusajja gwe tubeera naye Sematimba Sematimba wane tubeera naye obudde ne ziwera 10 wallahi ng'agenda laba baana be ne bw'omugamba ki Sematimba aba agenda laba baana be anti buno obuto bwe yakazaala kyogamba nti nabamu abo ayina n'obaana abaana be ayina n'ow'amagye ayina n'ow'amagye Sematimba naye wano nganda babeera bamukubirako muzeeyi kino muzeeyi kiri yabayisa bulungi nga abakazi baboonoonye oba n'abakazi bagira era abaana be bamala ne bakola ki bamunoonya neera taata babeereddewo bw'asobya taata atabeereddewo baana be ate nga basomye maama waffe nga tulaba maama waffe n'omuyisa mu mbeera yonna yonna n'aguma bw'ona okaddiwa mukwano ngate tukulaba era tolina magezi tetujja kugaja lwaki taata olowooza talina magezi nga yakwana mama n'abazaala maama singa teyaliiwo erowooza yandibadde era alinamu amagezi abakazi tucontributinga kinene nnyo ku development y'abasajja twaliza muli mumanyi bwe bakwana omuntu wadde bwe bamutwala awantu wonna wadde bamufunyisa omwana era tusobola ensolo teziriiwo mwe mulowoozaamu nno okuba n'akantu kammwe kati singa mukama yakaba wamwe mwandibadde mubeerawo sengera teeka teryayita twandikwasaganyiza abakazi twetaaga abasajja n'abasajja mutwetaaga mulekerawo okulowooza nti mutuyamba buyambi okwambula naye anti nammwe abakazi mulekerawo kwegatta n'abaana baffe ate ne mutucunye nawasembayo muba mwatumanyiira ng'abaana baffe balaba lwaki abaana tebeegatta nammwe kyenva ngamba omuntu yenna kwatayo akantu kokootadde ebbali k'osirikidde k'otabanyize kati agende mu kantu ke yateeka ebbali yeeba ate akayina yasiwala n'abibawa byonna byebyo ebisajja bye nga buli kyokoze n'ogamba omukazi adde waabwe talina nnyina maama tukola kino maama tukola kino nze adde waabwe talina nnyina sikugamba Zubeda mayende bw'oba ongambye oba tongambye nze tebinkwatako bye nnina kawo byenja okuprotectinga n'abaana nange nsigaze akange mwendiddukira agende kati tutwale nti yoyo omusajja omusiru kuba namugamba oba otuuse ku extent eyeyoleza neyeegololera then tambula ogende mu kayumba akalala bw'azooza avuddeko kiwaba takyagala kweyoleza dde ewa nnyina ate nze mmanyi mulimu n'omwana ayinza okuba mu bitugamba manyi mulimu n'omwana ayinza okuba nga bakolagana naye nga bano banne bamugamba era gw'okyesibye ku taata era gw'okyagira oti taata kuba lwaki bano olowooza bamugamba gw'okyesibye ku taata taata alina kye yakolanga maama ati tebyakwatako nga lwaki tebibakwatako mulekerawo okucunya abakazi nga abaana baabwe balaba tujja bacunyizaamu tolina wookigenderamu gwe omwana ndi mukaddewo oli musaayi gwange tugenda kuziikibwa wamu nali sirina by then tewaaliwo kati nfunyeyo kati konze nteesa emizigo bagiba katugaye mukaaga bamulekera akazigo ak'ekyengulu asoloozaako basigaze etaano kasita yeebaka bamuwa n'ebbaafu mwayoleza naye n'otuuka n'ogamba omuntu nti ku sande bw'owuunyeera wano tosuubirawo ekintu lwaki abawuunyeera ku sande bagenda mu kyaki ne basaba nodda n'otuulira emmere gye muli 10 bwe baba bajjule lumu tosobola kusalako mmere ya mwami n'ogiteeka wali yokka bw'anaagwa mu stenseni tosobola Zube kusalako mmere ya mwami n'ogisawali yekka singa ali taata mulungi kati golooza nti bye bamuddiza ye yabibakola edda taata omulungi yo yafaayo ku maka ge ekirumya mama kirumiza wamu n'abaana era ekirumya abaana automatically ekirumya maama weebale dadi obuvunaanyizibwa bulinga tulo ne bw'oba bebe era olina okwebaka temututawaanya
Fetwajiddu. Tit for tat is a fair game. Mutu chunya tusirise nafwe chance wetu katujjamba chunya. Bagana naifora nayi kubanga si mulungi aleeta okukosa. Mugenda tukola ebintu naye nagamba abakazi omusajja muleka akuchunye. Amanyi tolina. Bibulire baana. Bibulire baana. Abaana gyobo waba ye buli wabatuuza boti bagambe n'ekitamu anchunya. Bayina bagenda otuuka. Olaba kirungi. Bayina bagenda otuuka bakirabe. Ne olaba kirungi okuteeka okusiga mbaana ensobi. Kirungi kati ku mulembe kirungi. Si kikiririzaamu. Kirungi ate wamala. Taata waabwe bwatuuka nga naye yeetaaga obuyambi bwe. Kola omukazi ono kyakola ono badde kyanyumya. Njagala oddeyo okola research olaba bwe omukazi teyayozanga ngoye za musajja. Kati nange njagala abasajja mwenna abakyakola n'abavubuka. Bwe muba mukola buli kimu tokiraga mukazi ebimu bikolo bikukusize biri kutaasa bye bingi kubanga balina kye bafunyeemu wali abo abasajja abayita bamama abeesiriwaza buli kimu ne banjula toyanjula buli kikyo ky'oyina mwe mumanye bamwanjula bate mwanjula ffe tebikyatukwatako wangi maama ayoze engoye ze bw'abaako yadde ewa nnyina naye nga kikuweesa ekitiibwa ng'abantu bamuyitako nga ayoze nduli kyali kikuweesa ekitiibwa ng'ogenda bwonnyendako ku mirirwano nze sinnayendako ffe tuba tukola naffe tuba tukooye omusajja oyo bw'aba akooye nga tasobola akooza ngoye n'omukazi naye akaddiye emyaka gye gimu tasobola kugwa mu bbaafu kooza engoye bwe ziba zikumenya dde ewa nnyoko omusajja gwe dde ewa omusajja omukulu myaka 7 adde ewa nnyina bw'aba taliyo nga yafa fenga ku myaka 8 nalabako omukazi wano nga bamugoba ku kinani bamubuuza akitodde ewa nnyoko awo baana be be baabimukola adde ewa nnyina omusajja adde ewa nnyina agende naye gwe omukazi omuzza obuze akyala obukyazi wano ogobesewo naawe nakusanga busanzi mukwano nawe wakyala bukyazi gwe nakusanga nze wali ompite nga bapita mukyala Kampala n'olw'ensonga eyo tomanyira naye ndowooza bana ekintu kye boogera mukirabye ekintu kye boogera abamu abasajja mukirabye nti bano abakazi bonna bajja wano nga bajiridde byanfuna tebabangako bakwano bafaayo mukwano ffe temuli mikwano gyaffe mwagala tutta tumalawo mwagala mwagala tutta tumalawo mwagala tumalako fenga mutukola ebintu ne tusirika ne tukaabira mu mitima ebintu naffe tukaabira mu mitima kati abaluwa kyova olamwoza engoye nga mukuze mmwe mubaluka naye omukazi yakaabira mu mutima kati ekisajja kyeyoza engoye muli wano mutwasamira ayoze engoye si kirungi azoze kati nze bw'abaako yozoza agende ewa nnyina ngenda muwaaga okubiri sinsa abaana ebisenge byabwe babivamu baakula ne bagenda wasa omukazi okubiri omuse mu kisenge kiri nyabo abaana bajja mujjamu batya balina obuyinza wano waabwe gwe mukazi munnanga ali eyo zaala baana bo kuza baana bo sirika babuulire ettima lyonna balikola babuulire omusajja taata waabwe bwakuyisizza nzube ekyokola si kirungi babuulire abaana bwe banaakula bagenda kukulwanira entalo kyemwagala mujja mukino psychological mpaka ng'agudde eddala mpaka mu rehab naye nga abeewaabe bamujjanjabe mu rehab wekiba si ekyabasajja mutandika okumanya nga temutuyamba buyambi awo ngenda n'enfumbiro ekikazi ekitunda genda ofumbirwe era oyo omusajja option gyalina yeeyo agenda afumbirwe kati golooza muno bakyamwagalawo nnyo era bamukola abakazi bwe tumala okukula n'ebyabasajja tuba tetukyabyagala nnyo tuva abakazi abasinga kati baserebeeti naye lwaki temutuvaako ne mutuleka ne mutatufumbirwa nammwe lwaki temutwesonyiwa kubanga mutufukidde emiyayu namwe mutufukidde ekisirani mwagala tusuula ddala tuli mu rehab kale mayende kale amawulire mugawulidde ago mugategedde bye batubalira byonna mubitegedde mupakase mwekolerere mwezimbe mubalageko bitono era teweemala ennyo n'abaana nze yunivasite yabukadde bubiri sigiwa kubanga nkimanyi egyo emiyayu tegina kye gijja kunziriza afazali gulayo ento giteeka abantu yakakadde asomere ku yunivasite yakakadde kimala bw'ali agala alyeyongerako abakyala abali eyo njagala okubategeeza abasajja tebatwagala si mikwano gyaffe ate tujja bavaako so munnanga ali eyo zaala abaana bakule bwe bamala okukula obakuze obabuulira kitabe byajja kukola kitabe byaba bajja kukola zimbayo akayumba mwonoonobera naye n'ennyumba gy'okoleredde togita mu mutwe togita ebeere y'abaana bo ne bwoba ovuddemu agamaka gabeere ag'abaana bo sajja si bannaffe kale nze mbalabyeko nkukakasa nti nja kubaayo ku Hijab Nation era ino bbaayo 23 naye simanyi bwe bayimiranga bagula tiketi ebyo gwe obimanyi oli omuhaaji wange tugenda mukubira abalala mwena mujje tuwagire haji mukubira oluvaano ku kamera naawe tonta wange nze mbasaba kimu bwe tuvaano ate mayende weesonyiwa abakazi wandabyewa ng'ozannya n'oyo omuyaayu ne kali kafaayi nalabye ninga abantu nga bakunsaba nkuteeke mu seri yange basiru nzanye n'omuyaayu nze nange nzanye naawe gwe omusiru tuzanye nga nze baloki nga nze kiiwo njagala ozanye nga gwe bba wange nga byonna mwebinga abafumbo nsooke nkulage nti abakazi gye tuli byonna tubikola nga abafumbo akakajanja koolina n'akamanyiiro nkulage saagala kuzanya screen yoka njagala nkucunye otegeere nti abakazi gye bali abacunya onjozese oyo umaru ntambula naye wano ku kigo liri ettabani lyo ate nali muganda wange ntambula nalyo wano disogeri kunkwatira embadde yotegeere nakalabye nga kazanya nga akana katuka kali kazanya siri nako mbadde njanzanye nga nze bba wako nze njagala kutegeeza
njagala nja kuteeka mu layini gwe mayende. Mayende nkuteeka mu layini. Mu sinema eyo ngenda kukubiramu ndaga abasajja nti omukazi bw'olabanga akuleseko omutwe omunene kuba embwa eyo. Nze sitawana naawe onkuba ne ngenda n'ekisago kyange. Nenfuna abayaaye bana. Ne bantereza. Bangi baba bagenda kutta. Omu. Najja nampa ebyange. Ate nza ne mala ne nkujjanjaba nga tokiwuliriramu muli bulumi. Nga bulumi bwakigoba wabadde nkuwadde tokiwuliramu buli bulumi. Naye nga mwebale production nagyagadde ennungi. Naye nsaba abantu mubirabe baje eri ku mukutu kyeyamu. Eri ku Shamil Manja Films. Yes. Bwe mumala ogiraba ate mugendeko ne ku Wonderland Entertainment Limited mulabe movie yange gye bayita Omuyagala Crisis. Mwe tuli tukole byakabi era nawe soon and very soon ojja kujja ku guest appearance. Inshallah. Tukole movie bitambule. Crossroads twakomyewo channel yagenze. Mujita Crossroads. Waliwo empya endala bagita Crossroads eri ku Real Frame Studios. So simanyi. Real Frame Studios yakomyewo gendayo gwe munnango subscribing liking Crossroads jeri egendera ddala mu maaso. Njagala okubebaza okujagala, njagala okubebaza okusubscribing n'okubeera nga buli kintu kyange kyetekayo mu kiraba. Musibe bulungi mweraba. Producer ndowooza tubeere wano. Cut. Nti naba akole ne ya debeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed.